Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange najje sinzidde okuba ng'otuwuliriza kuli saa nnyo obwakedde oli ku Yugi Update TV ko sinzidde okuba ng'otuwuliriza. Kaakati ebbanga lyonna tubadde tulindiridde ensalawo eva mu ICC mu International Criminal Court mu keesi eya Joseph Kony gwe mukwano gwange aleeya ampuliriza. Jjukira nti nno twasembayo ku last hearing okuwulira nga bagenda mu maaso n'okuba nga baadressinga emisango egivunaanyizibwa Joseph Kony gwe mukwano gwange aliyo ampuliriza. Naye ku mulundi ogwasembayo tebyawunzika bulungi. Kino kyawaliriza ICC Court okuggalawo comment section eyali eva mu bannansi b'eggwanga erya Uganda, kubanga ebyali bivaayo byali bitiisa, ebyali bitambulira ku social media byali bitiisa nga biteekawo great confusion eri kooti eno eya ICC gwe mukwano gwange ali yampuliriza, kubanga ICC yo nga yo okusinzira ku ba prosecutor baayo bye baali bagenda maaso n'okupresentinga mu kooti byali birala, so nga n'ebyali bitambulira mu comment sections byali birala. Niwankubadde bo baali bakimanyi nti nno Joseph Kony ddala ye suspect gwe bayina era gwe basuubiriza okuba emisango gye baali bamukyajinze egyali giwerako nga 39 nga bagikyajinga Joseph Kony. Naye ebyali mu comment section byali biraga nti nno baali bakutte muntu mukyamu era nga bannayuganda bo bakiriminga nga bagamba Joseph Kony gwe muyina si yeye, abula nga bagamba nti nno Mwami Yoweri Kaguta Museveni saako ne mutabani we Muhoozi Kainerugaba ye Kony omutuufu, be bakoni abatuufu abaali basaanidde okuba nga bakwatibwa, kubanga emisango gyonna egyali givunaanyizibwa ono Joseph Kony emisango 39 bo bagamba tejazzibwa Joseph Kony wabula gyali giziddwa Mwami Yoweri Kaguta Museveni saako ne mutabani we Muhoozi Kainerugaba gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Wabula kino kyateekawo great confusion eri ekitongole oba kino ewa court eya International Criminal Court, ne basalawo kubanga baggalawo comment section nga tebaaniriza comments zonna ezitambulira ku social media. Wabula ku mulundi ogwo okusinziira ku byava mu court byalaga newankubadde baali tebasazeewo ne address okwadressing emisango gyonna emisango 39 gyalaga nti nno Joseph Kony gigenda kubanga gimuvunaanyizibwako newankubadde baali tebannaba ku ruling out kugiteeka ku Joseph Kony. Kaakati baali bagambye nti nno bakyewaddeyo time obudde obumala nga investigation okunoonyereza we kugenda mu maaso ku misango gino nga tebannaba kubanga bagimusingisa. Kigambibwa nti baali bawaddeyo time akaseera ako space eyo gye baateekawo okusobola okulaba nga bawa omwaganya ba witness saako n'abo abayinza okuleeta obujulizi obutali mu kooti, era nga basuubiza bannayuganda okubanga bagenda ba providing na ne security era nga n'amanya gaabwe tegajja kwasanguzibwa, era ne bateekawo n'engeri gwe yenayina ayagala okuteekayo obujulizi obulumika Joseph Kony, engeri gy'oyinza okuyitaayitamu okusobola okuteekayo obujulizi obwo gwe mukwano gwange ali yampuliriza. N'ekino tekyawa bannayuganda ssuubi olw'ensonga nti nno tulabyeko abantu bangi oba bacriminals bangi abaleetebwa mu ICC mu International Criminal Court ne basalirwa ate n'oluvannyuma ne balekebwa nga battaayaaya nga balya butaala gwe mukwano gwange ali yampuliriza. So guno omusango bannayuganda tebaguteekako maanyi olw'ensonga nti nno baali bamanyi nti nno oba emisango gijja kwetooloola gyezingire ku Mwami Yoweri Kaguta Museveni, naye kino baalaba nga ate International Criminal Court ate nga yo eri ku birala, era ne bagamba nti tetusuubira kusuubirayo kyamaanyi mu musango guno kubanga omuntu gwe baakwata mulala ate ne gwe bavunaana mulala ate ne yazza omusango bo bamanyi mulala, so ensonga lwaki tebakiteekako nnyo maanyi nasira. Wabula kooti evuddeyo olunaku olw'eggulo n'esalawo okusinziira ku kutuula okwabaddewo n'erangirira ng'emisango 39 egivunaanyizibwa Joseph Kony ogyamusse mu vvi, era nga kooti International Criminal Court etegeka okukwata Joseph Kony okumuteeka mu nkomyo avunaanyizibwe kw'egyo emisango egimuvunaanyizibwa 39 omuli egy'okutemula, egy'okulumbagana abalimi, egy'okukabansanya abaana saako n'abakyala, egy'okuteekawo olutalo olwafiiramu abantu enkuyanja n'enkuyanja mu Northern Uganda. Ngenda kubanga nkuwa ku katambi kano osobola okwekkaanya ebiseera biri eri n'abantu ba Northern Uganda kiki boogera ku musango guno okusinziira ku kyavudde mu International Criminal Court.
wabula nga we mbagambye niwankubadde yasazeewo musingisa emisango gino tujja gyesigamako nnyo tulabye bangi byesingisizza omusango naye nga bali abutaala nga teyina kye bakozeeko gwe mukwano gwange ali yampuliriza oli ku Yugi Update TV osinzira obanga otuwuliriza kamala okutwalako mu katambi n'oluvannyuma onojja mu comment section n'oteekayo endowooza. Prosecutors at the International Criminal Court ICC in his absence. The 3-day confirmation of the charges hearing began at The Hague, marking a significant step in efforts to bring Kony to justice. Meanwhile, here in Uganda's Acholi sub-region, where many of the atrocities were allegedly committed, local communities and victims groups who are following the proceedings have expressed frustration over the slow pace of the justice process, questioning whether the survivors will ever see true justice being served. After decades of LRA war in northern Uganda, the ICC began confirmation of charges against LRA commander Joseph Kony. In the opening statement, Kony is accused of 39 counts of war crimes and crimes against humanity in 8 case locations. Allegedly committed from 1st July 2002 to 31st December 2005 in northern Uganda within specific locations, 8 of them all together, including here in Gulu district, Lukodi, Pajule, Lapul. You have Odek, Balonyo, Abia, Pagak, or to name but a few, but all together. But most importantly, I want to include Luwala Girls School in the Teso region. As the public gathered to attend the public screening, calls for quicker justice and reparation of victims took better part of the day as emotion flared. The depictions of the timeline, it states 2002 to about 2005. And if we are to look at the history of the war, it started much sooner than that. So it just feels like, I feel like it explains to me why when I interact with community members, there's indifference. The quest for justice in northern Uganda is more than just bringing these warlords or the LRA commander to the ICC. It is beyond. People want to get the tangible benefit of the justice here. Among those attending the live proceeding was 85-year-old Apollo Echeko, a victim of the war, who says the victims have waited for too long for justice, questioning if justice will ever be served. Even our findings of those victims who are no longer with us is not complete. It is incomplete because some areas have never been visited. Echeko fears that if Kony is not arrested or got, nothing will be for reparations of the victims. Suppose now they say Kony is not in the court. Suppose Kony dies, what will happen? Victim lawyer in the Koyelos case, Henry Komakech, says this is a big win for the victims of the LRA from Teso, Acholi and Lao sub-region. This process is going to amplify the voices of the victims. It's going to raise the profile of the case. So at least the world talks about it. Like if you're talking now globally, everybody's talking about the Joseph Kony case, the confirmation of charges. So that's already good enough.